lianna alwalad kubanga omwana oyo gwolaba amalun mulimu nga bw'oba ogulongoosezza ogulungiyizza ewa Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kufunayo ekyenjawulo. Nabbi Nuhu alayhi salam bwe yali yeemulugunya eri Allah, Nuhu n'amugamba ya Rab, omulezi wange Allah, inna bani min ahli, omwana wange naye alugendeddemu kyokka nga ate ali omu ku bantu bange. Allah n'amugamba innahu laysa min ahlik, tabeerangako mu bantu bo, innahu amalun ghayru salihin, mulimu ogwagaana okulongooka, mulimu ogutaalongooka. So ekigendererwa kyaffe mu kutuula wano kulaba nti tulongoosa egimu ku mirimu egiragajjalirwa nga nagwo gwe mulimu gw'omwana. Nalina obubaka bwe nali njagala okugabana nammwe naye bwe tebuvunda, okusinga mbusindika eri bazadde. Obusiraamu bukubiriza nnyo abaana okuyisa obulungi bakadde baabwe oba okugondera bakadde baabwe, naye tukitegeera abazadde nti teri mwana agenda kukugondera okujjako nga naye walongoosa gyali. Kategerekese. Al-Khalifatu athaniya Umar ibn al-Khattabi mu bukulembeze bwe nga khalifa, omuzadde yajja n'aloopa omwana we n'amugamba nti khalifa amirul mu'minin, omwana ono tampisa bulungi, taŋŋondera. N'amugamba omwana muleete. Bw'aleeta omwana, khalifa amubuuza nti mwana gwe lwaki togondera kitaawo, lwaki omuyisa bubi? Omwana n'amugamba nti amirul mu'minin, oli mweteefuteefu okuwuliriza ensonga zaffe. Faqala na'am, omwana n'amugamba nti kitange oyo gw'olaba teyannondera maama mulungi. Nti aha. Ekyokubiri, kitange oyo gw'olaba yannondera erinnya ebbi. Omwana baali bamutuuma Murra, ekitegeeza kikaawa. Amakulu ng'obulamu bwagenda kuwangala naawe nge bukaawu era ng'akuyisa si bulungi. Yagamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam, birru abaukum, abazadde abali wano nga bakitammwe bakyaliyo, bazadde bammwe nammwe bakyaliyo, mubayise bulungi. Tamthilan li auladikum, kiwe abaana bammwe ekyokulabirako. Tabarrukum abnaukum, bwe munaayisa obulungi bakadde bammwe, nammwe abaana bammwe bagenda bayisa batya? Naye omuzadde ayagala atuule n'abaana be ku lujjuliro, ku yidi, alangire nnyina ne kitaawe mu kyalo nga bwe bamufuukidde ekizibu, buli kaseera baagala kulya. Njagala okimanye nti wano oba oli mu kusiga, omwana ono naye oba okimuteekamu, ate kimanye nti ye agenda kuwangaalira ku mulembe omubi. Kuba yagamba sallallahu alayhi wa sallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Emirembe gye gikoma okwawukana ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama gye gikoma obubi. Yensonga lwaki waliwo ne tukola ku mulembe guno bakitaffe ne beewuunya, bannyaffe ne beewuunya, nga nabo ku mirembe gyabwe byali tebikola makulu nga tebiriiyo. Kati bw'obeera ng'omwana tewamufaako, tewamuteekamu bigenda kumuyamba kuvuunuka muyaga ogw'omulembe kwali bawangaalidde, kitegeeza ojja kubeera nga weeziise wekka. Ekyennaku kijja kubeerawo mu kiseera nga Allah ne bw'aba akyakuwadde obuwangaazi ng'amaanyi tokyagalina. Allah mu suratu Rum
yeyogerako nagati Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin, Allah yatutonda nga tuli banafu, waja'ala min ba'di dha'fin quwwa, oluvannyuma lw'obunafu obwo n'atuwa amaanyi, omuntu n'abeera nti asobola n'okudduka n'agenda gy'ayagala. Waja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba, oluvannyuma lw'amaanyi ag'obuvubuka Allah ate n'aleetawo dhu'fu, n'aleeta obunafu, wa shayba, ng'obunafu obwo bujjiddeko n'obukadde. Waliwo emyaka wogenda okutuuka akhil karim nga teweesobola, toli mulwadde, tewagudde ku aksidenti naye nga amagulu tegakyasobola kuyimuka. Lowooza nnyo ku kaseera ako versus abaana bo. Naye kino abazadde nakyo kikulu, naddala mu nsonga z'eddiini, tulekeraawo okusiga obukyayi mu baana. Eno ye message enkulu gye nali njagala okubawa tugende nayo mu Ramadan. Tulekeraawo okusiga obukyayi mu baana mu nsonga z'eddiini. Ekisooka ffe tuli banafu nnyo mu ddiini, okutuuka n'okubanga n'okugimanya tetugimanyi. Wandibadde olowooza omuzikiti guno mu kaseera nga kano guba gujjudde abantu basome obusiraamu bwabwe, kubanga babeera wabweru batega amaseeko, omanyi ffe tetwafuna mukisa kusoma busiraamu nga tukyali bato. Wandibadde olowooza mu kaseera kano omuzikiti gujjula, naye ogenda okubala abagulimu ate ng'era abaana bato. Omwana bw'amalanga bamusomesa wano, bwaddayo eka ate omuzadde ng'ayagala okujungulula ebisomeseddwa eno. Omwana yenna bw'alwala, omuzadde amuddusa mu ddwaliro. Bw'atuuka mu ddwaliro, abasawo ne bamugamba omwana ono alina omusujja, tugenda kumukuba empiso za nnaku 3, ojja muleetanga ku makya ku ssaawa 2 n'olweggulo ku ssaawa 11. Wallahi bwe ziwera ssaawa 10, omuzadde n'agamba omwana, gwe Uzaifa, naaba tugenda mu ddwaliro. Ekyo kyekyomusawo kye yamugambye ayagala akigoberera 10 ku kinnaakyo. Obulwadde bwezi bweggwayo ey'empiso, ng'omusawo abagamba nti kagaya makere endagano gatwale, ajja kumiranga emirundi 3 ku makya, wakati n'olweggulo. Wallahi omuzadde tayagala bamisingemu yadde n'akatini. Ekyomusawo ayagala bakikole nga bakikola ki? Bwekiri. Omuzadde bw'abeera n'akapiki oba akagaali oba emmotoka, n'agenda nebaako ekirwadde ne bagijjanjaba ewa makanika, makanika n'amugamba nti piki eno kirabika bagivugira nnyo ku hamps, yensonga lwaki emisumaali gyayo gigenze gita. Muzadde bwadde awaka asooka kuleeta tteeka, tewabaddawo okwata ku piki yange. Lwaki? Makanika yakoze ki? Yamugambye. Bwe tugenda mu by'amateeka, bwe wabeerawo omusango gwa ttaka nga taata ye yasikira ne kitaawe n'ettaka gye baaligula alimanyi n'endagaano yazirina, bwe batuuka mu kkooti aleeta looya. Era ye teyandyagadde okwogera biisa mwani mu looya, akkiriza nti looya yalina okukola ogwo. Naye mu by'eddiini ne yasawuna nga tannaba kutuuka ku peegi ya jimbaa'u, naye mu by'eddiini abawalimu bwe basomesa yabikuba, era ng'aziyiza n'abaana be okugenda okusoma ku bawalimu abo. Lwaki nayagala okubagamba obubaka buno nga tetunayingira mu Ramadan? Bwali bukyayokya. Nina we nali, omusajja omu n'agamba omuvubuka, taata w'omuvubuka oyo baali ba mukwano n'omusajja oli.
n'amugamba nti oli ludda wakati ndi mu kusoma, n'amuwulira ebyali mu kusoma, weebale kusoma ddiini. Naye mu ntanda enkulu gye yamusibirira yamugamba tobeeranga bano ab'ebirevu, tobeeranga abaki ab'ebirevu. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kituufu basobola okubeera nga balina ensobi zebakola ki zebakola, kati oyagala babeerenga abatali babirevu nga basinza Allah bagenda ne masabo, anti omuganye okubeera nga abaki ab'ebirevu. Ab'ebirevu ekimu ku bye basinga okuteekako essira yenzikiriza yaabwe, ebirala byonna bigaane, asigale nga mwenzi, abeere omulyazaamaanya, talaba ku ssente n'esigalawo, naye at least ku aqiida bo baki banywevu. Omugamba aleme kubeera nga bano, oli mu kukkakkanya eddiini omubaka sallallahu alaihi wasallama gye yajja nayo, olw'obutakkaanya bwo olw'obutakkiriziganya bwo, obumu nga buzimbiddwa na kuhawa nafsi, kwagala kwa mutima gwo, kweyagala okubulizaako omwana. Kitegeeza oyo omwana babeera bamutaddemu meseji egamba nti ab'ebirevu bonna baki bakyamu. Abooluganda, bw'oba olina ky'olinamu obunafu mu ddiini, nze naawe ffenna tuli banafu muki mu ddiini. Tokwata bunafu bwo ate kubusiga mu balala. Abazadde abafaanaganako bati batuuse ne ku levo ng'omusajja bw'ajja muwala we bw'amugamba nti ngenda kuleeta omusajja, omusajja n'ajja nga alina ekirevu n'amugamba nze wange ab'ebirevu tebawasaawo. Bino ebyokulabirako tubirina. Abooluganda, ekirevu ng'oba wakikyawa nnyo. Ekirevu ng'oba wakikyawa nnyo. Mbakubiriza tuleme kusiga bukyayi nga buzimbiddwa ku kwagala kwaffe. Omuntu yenna anaayagala oba anaakyawa ateekeddwa okukikola ng'akikola ku lwani? Ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nabbi yayogera ebintu byalingoza nga bina: man ahabba lillah, man ahabba fillah wa abghada, wa man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Omuntu bw'ayagala ng'ayagala ku lwa Allah, n'akyawa ng'akyawa ku lwani? Ku lwa Allah. Wallahi oli mutuufu. Bwe kiba ekirevu kikutama akirina mukyawe, no problem, naye kakasa nti omukyawa ku lwani? Otherwise tugenda tutuuka mu maaso ga Allah, Mungu abonyereze abantu ku bintu eby'ekisiru nga twali tusobola okubyewala. Wa a'ta lillah, gwewa n'omuwa ku lwa Allah. Wa mana'a lillah, ne gwomye n'omumma ku lwa Allah. Ng'okitegedde nti oyo ow'omuwera ssente agendagenda zinywemu omwenge, oyo ow'omuwera ssente agendagenda ku balaguzi. Yagamba nti omuntu alina ebintu ebyo bina faqad istakmala al-iman, imaani ye ebeera ejjudde. Kubanga si byangu. Abakazi tubaagalako maaso, tubaagalako bubina, nabo batwagalako ssente. Batono mubaagalana mu mikwano oba abafumbo, wallahi ng'ekyabagatta Allah. Batono. Allah be yasaasira oluvannyuma ennyo nga beefuna bali mu byabwe. Oluvannyuma ennyo munne n'abaako kyamwanagana naye wasi siraamu kino kankyagale ku lwa Allah. Kyo nkizudde singa kyengenda kifunako naye kankyagale ku lwani? Ku lwa Allah. So abooluganda, mbakubiriza ebigambo
ebyogerwako kirevu kendeeza ku ngoye biriko obujulizi oba bunafu oba butuufu oba bufu bo bukola ki kwebuli kategerekese naye byetusendasenda abantu okukola ate byo tebiriko obujulizi yadde obufu yadde obujulizi obufu tebukola ki tebuliiko mbakubiriza tuleme kusiga ensigo ya bukyayi mu baana oba mu mulembe oguddako. Naam, mu ddakiika zino tugenda kutandika nga tutandikira we twakoma n'omulamwa ogugamba nti salahul walidain wa atharuhu ala al abna'i. Salahul walidain wa atharuhu ala al abna'i, omuzadde bw'olongoosa mu ddiini kirina impact ki, kirina buufu ki bwe kireka eri abaana bo oba eri ezzadde lyo. Tetwerabira bwe twogera ku zzadde tetutegeeza baana bokka, n'abazzukulu babaki babazzukulu bonna babeera baki babeera baana bo. Muallifu agamba inna li salahi lwalidaini, obulongoofu bw'abazadde ababiri. Bannange tukitegeere, omwana bw'alongoosa n'omuzadde n'alongoosa, okulongoosa kw'omuzadde kwa mugaso nnyo okusinga okulongoosa kw'omwana. Oba ntegerekese, omuzadde bw'alongoosa n'omwana n'alongoosa, okulongoosa kw'omuzadde kwa mugaso nnyo eri okulongoosa kw'omwana. Kati atugamba nti inna li salahi lwalidaini, okulongoosa kw'omuzadde kwonna mazima ddala, wahuma alqudwatu lhasana litifli nashi'i, ate nga abazadde bombiriri huma alqudwatu lhasana, kyekyokulabirako litifli annashi, eri omwana omuto ali mu kukula. Kibi nnyo omwana we bw'abeera nga talina kye yali akuyizeeko, nga tasobola kugamba nti taata wange musajja mugabi, maama wange mukyala mukkakkamu. Omwana we bw'aba nga talina kye yali akuyizeeko, kitegeeza oli muzadde mubi. Era nammwe abaana muddeeyo, bazadde bammwe mubayigyako biki? Naam, atugambye nti lisalahi lwalidaini atharan kabira, okulongoosa kw'abazadde bombiriri kuleka obuufu bunene nnyo ala nafsi tifli, mu bulamu bw'omwana. Kyova olaba osobola okusanga omwana nga mwononefu, oleera omunenya n'akugamba nze natenzanyisa kitange seeka musajja, era Qur'an twagisomanga n'akusomera namwawo, wabula nga Qur'an ntuufu. Amakulu nti ne bwe kuba kwonooneka obulongoofu bw'omuzadde ate alina waatatuuka omwana ono, kubanga amanyi nti eka waliyo enkola eriyo. N'agamba nti fabilidaafati ila taqwahum lillah, okwongereza ku kutya kwabwe eri Allah, wattibaihim limanhajihi, n'okugoberera enkola silabasi Allah gye yatterawo, maa shay'in min aljuhudi, ne bye beezuulidde bo bennyini, wattaawunu bainahuma, okuyambagana wakati w'abazadde. Omuzadde yenna bw'obeera nga taata bw'obeera wakati olina kyoyamba ku mukyalawo, olina kyotendeka abaana. Bano abalenzi boolaba wano enkya bagenda okubeera abaami, bangalo bunani. Lwaki? ne bakitaabwe baali bangalo bunani. Agamba nti yanshau attiflu ala taa walinqiyadu lillah, abazadde bwe babeera nabiri, abaana bagenda kukula nga balimu obugonvu ate nga beeraliikirivu eri Allahu tabaraka wa taala. Naam,
ولكن وبلا قد نلاحظ خروجا عن هذه القاعدة twetegereze nga tuvudde ku tteeka erifaanaganako etyo lihikmatin ya'lamaha Allahu subhanahu wa ta'ala ekyama Allah kyamanyi lwaki ebintu ebimu bikolebwa nga bwe bikola bwe biri atugamba nti abazadde kiri kye bagenda okukola kikola kitya walitabqa alqulubu hadratan yaqdatan mutanabbiha kirekera abaana kyekiri kyetera okugamba nti wabula gundi oyo olaba afaanana bwatyo nga yasoma ku ddiini olaba afaanana bwatyo nga kitaawe esseeka olwo abakuba kitegeeza nti obulongoofu bw'omuzadde bulese obuufu obw'enkukunala mu bulamu bwaki mu bulamu bw'omwana agamba nti tatadarra'u ilayhi bitalabi lwaladi salih omuzadde biri byonna byakola ebyokulongoosa kitwaliramu okubeera nti naye bw'aba anoonya omwana anoonya mwana ng'akola ki nga mulongoofu waqad nafa'a salahu al-aba obulongoofu bw'abazadde busobola okugasa adhurriya ezzadde fahadha sayyiduna al-khidr alayhi salam yabni jidaran mutabarri'an ekyafaayo Allah kyatunyumiza wakati wa Musa ne Khidr Musa batuuka ku kyalo istata'ama basaba abantu baako ekyokulya fa abaw an yudayifuhuma ne bagaana okubeera nti babagabula ekijjulo naye fawajada fiha jidaran aye ne basanga nga mulimu ekisenge yuridu an yanqadda nga baagala kukizzaawo fa aqamahu kiddo kiyimirire Khidr agamba Musa tugende tukizimbe Musa agamba nti nga baaganye okutuwa ekyokulya mpozi batuwe ensimbi Khidr amugamba nti hadha firaqu baini wa baini eyo enjawulo awo twawukanidde naye kansooke nkunnyonnyole buli kimu nga bwe nkikoze bwe yatuuka ku nsonga y'abaana be yagamba wakaana abuhuma salihan muzadde w'abaana abo yali musajja mulongoofu so laba Allah bw'ataasa abaana bano mu tafasiri ezisinga obungi ono muzadde yali ayogerwako wakaana abuhuma bazadde b'abaana bano bombiriri salihan baali balongoofu teyali maama na taata wabula yali jjajjaabo baali bajjajjaabo ku mutendero gw'omusanvu nga majjajja ow'omusanvu ye yali omuki olwaleero oyinza okubeera ng'ebirungi by'otuuseeko biva ku jjajjaawo ow'omunaana so naawe weeyise bulungi oba oliawo kigenda kuyamba omuzzukulu wo ow'okuna mafhumu al-mukhalafa omuzadde bw'atabeera mulongoofu emikisa mingi n'omwana ajja kubonaabona kategerekesa kambawo ekyokulabirako bugenda mu byobufuzi tugende e Libya mathalan bwe baali bayiga Gaddafi bamuyiga yekka bamuyigirako baani abalala bamuyigirako famire ye era abamu ne babatta bwe bamala okumutta mutabani we yasimattukawo naye baamala ne bamukwata ne bamusiba ne baagala naye okumutta Allah kwe yayisiriza nti ebbanga lyali liyiseewo bano nga batandise okukkiriza nti naye mukutta Gaddafi tuyaka twakola ki twakola ensobi alabika alina ebirungi bye yatukolera bano abajja bye batasobola kukola ki kutukolera Allah n'ayisiza okwo era olaba nga obulongoofu obutonotono obwa kitaawe bukomawo butaasa ki butaasa omwana ne batuuka n'okumwegayirira yeesimbewo ku bukulembeze bwaki ku bukulembeze bw'eggwanga kale tukitegeere nti obulongoofu bwo ng'omuzadde tebufa ttogge busobola okubeera nga bugenda kugasa omwana ono
buyinza n'okumugasa nga gwe mu nsi okoze eki ovuddemu toggwamu maanyi bw'obeera okuza abaana bo. Naam, atugamba muallif wa hatta inna almalaikata latad'u lilmu'mini wa walidayhi wa dhurriyyatihi, ne bamalayika ba Allah basaba Allahu tabaraka wa ta'ala lilmu'min nga basabira buli mukkiriza yenna, wa walidayhi ne bazadde be si bokka wa dhurriyyatihi n'abaana be. Allah atugamba mu suratu Ghafir aga nti rabbana wa adkhilhum jannati adnin, ayi Allah nkusaba nkulajanira wa adkhilhum era bayingize jannati adnin, ejjana gye bayita Edeni. Ejjana gye bayita Edeni ekimu ku byenjawulo ebigiriko Nabbi sallallahu alaihi wasallam byagyogerako, khalaqaha Allahu biyadihi, yo Allah yagitonda na mikono gye nga tatumye butumi. Ebimu ku bitonde yatonda yatumanga, Jibril genda ndetere ettaka, gundi genda okole kino, naye Edeni yo Allah yagitonda biyadihi. Kakati agamba nti allati wa'adtahum, egyo wabasuubiza, wulira, waman salaha min abaihim. Bano Allah asabira baki? Bano bamalayika basabira baki? Basabira bakkiriza. Babakkiriza buli bamalayika babasabira bayingire ejjana. Nas'alu Allah an yaj'alana min almu'minin. Allahumma amin. Allah yasuubiza bakkiriza ejjana, waman salaha min abaihim, n'abo abalongoosa mu bazadde baabwe. Si be bokka, wa azwajihim, n'abaagalwa baabwe bakyala baabwe, wa dhurriyyatihim, n'ezzadde lyabwe. Amakulu nti obulongoofu bw'omuzadde busembeza kumpi ezzadde lye eri Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, aganti fa idha ma nasha'at dhurriyyata ala ta'ati lillah, omwana buli lwawangaalira ku bugonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala wa da'watu lidiini, n'okubeera nti anoonya ddiini ye, anoonya nzikiriza ye, kana alliqa'u bainahum fi jannati alkhuldi. Omuzadde bw'afa, bannanga omuntu bw'afa essuubi ly'okuddamu okusisinkana naye liba ttono. Naye ogumu ku mukisa oguliwo okuddamu okusisinkana n'omuntu wo naddala mu bazadde bo, kwe kubeera nga omwana akuziddwa ala ta'ati lillah, ng'akuziddwa nga mugonvu eri Allah. Abazadde nga tonnaba kuyaayaana mwana kubeera mugonvu gy'oli, yaayaana nnyo omwana we abeere mugonvu eri ani? Eri Allah. Bwe kisoboka omwana okubeera omugonvu eri Allah n'abeera mujeemu gy'oli? Hal yumkinu haadha? Tekisoboka. Naye omwana bw'onaamukuliza ku mugonvu eri Allah tabaraka wa ta'ala, wa da'watu lidiinihi, n'okubeera nga anoonya eddiini ye era n'okugikowoolerako abalala, agamba nti kana alliqa'u bainahum fi jannati alkhuld, bajja kusisinkana omwana ne kitaawe oba omwana ne muzadde we fi jannatin, mu jjana ya Allah w'ekitiibwa. Kama akhbara bihi subhanahu wa ta'ala, nga Allah bw'atugamba mu suratu Tur, agamba nti walladhina amanu, buli muntu yenna nga Allah akusaasidde n'akuwa ku iman, saba Allah atuwe iman. Wattaba'atuhum dhurriyyatahum, n'abaana baabwe ne bagoberera obufu bwa iman. Muzadde wa Allah bw'asaasira n'abeera ne iman, naawe n'owangaala ng'olina iman, nga bwe nsaba Allah agituwe. Aga nti wattaba'atuhum dhurriyyatahum bi imanin, n'abaana baabwe ne bawangalira mu bufu lwa kunoonya imaani. So
so si ittaba'na ma alfaina alayhi abaana tugoberera bakitaffe bye baaliko awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'a olwo watyanga bye baakola nabo baabikola nga mu butamanya atugamba nti Allah bw'akusaasira muzaddewo n'afanga musiraamu nga mukkiriza n'owangala nga naawe onoonya bukkiriza Allah n'akutwalira ku bukkiriza Allah agamba nti alhaqna bihim bajja kubasisinkana dhurriyatahum abaana baabwe yani abazadde n'abaana bagenda kusisinkana wama alatnahum min amalin min shay'in aronye baali boogera ku kigambo ekyo newankubadde nga mu kulongoosa kwammwe temwenkanankana naye kasita taata abeera nga yali mukkiriza n'agenda maama yali mukkiriza n'agenda omwana ne bw'aba tatuuka ku bukkiriza bw'abazadde bwe agamba nti alhaqna bihim dhurriyatahum naye nga Allah agenda kuyisiza ku ki biimaanin agenda kuyisiza ku bukkiriza agamba nti kullu mri'in bima kasaba rahin buli muntu yenna kyakola rahinun kirina omusingo gwakyo amakulu omuzadde bw'alongoosa aba ataddewo omusingo Allah kwagenda okuyisiza okusisinkana naki okusinkana n'abaana be banne nga tugunjula abaana baffe mu maka tufube okulaba nti naffe ffennyini tubeera balongoofu tusoma Allah atulongoose era atuwe okukolera ku bulongoofu walihadha qala ahadu salihin omu ku balongoofu abatukulembera yagamba ya bunayi owange mutabani wange inni la astakthiru min as-salati ngenda kuyitiriza nnyo okusaala naye li ajlika kululwo amakulu esswala eno gy'osaala jjukira mu sswala mulimu okusabira omwana kati gy'okoma okusaala ennyo oyongeza emikisa gy'okusisinkana omwana we mu jjana gy'okoma okusiiba ennyo oyongera emikisa gy'okusisinkana omwana wo mu bulamu oluvannyuma lwa wano ku nsi gy'okoma okulongoosa oyongera emikisa egy'okusisinkana ezzadde lyo ne bwe tunaabeera nga tuvudde wano ku nsi naam warawa albayhaqi fi kitabi al-i'tiqad بسنده إلى ابن عباس أنه لما نزل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان ومن تتينا يكون نشاقين كسينكان الله إلا ما سعى وخجا كتي يوانغا لدقوة إنو كنسي يقام ابن عباس يقام أنت الله يمر كس آية أنزل الله بعد هذا ويغنم آية الله كس آية جفاهم سورة الطور ألحقنا بهم ذريتهم أنت كنسي لا مجنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى تبين كسسين كان يو وكجاك بيوانغارanga nabiyeno yani abakiriza abawangaliranga mu mbeera y'okwebulira ku mateeka ga Allahu tabaraka wa ta'ala bagenda kubeera n'omukisa okuddamu okusisinkana mu jjana y'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala tusaba Allah tuwangalire ku kituufu gw'abasaimye okutwala amutwalire ku kituufu birahmatihi ya arhamar rahimin naam agamba nti qaala yani bil iman alhaqna bihim dhurriyatahum yani bil iman imani gye mulina kuba yeegatta gwe ne muzaddewo Allah kwagenda okuyisiza kategerekese waliwo eyabadde mu umura yabadde annyumiza babadde mu umura eno yakasembayo mu Ramadan ng'abasitwa abasinga obungi beeru baba mu nsi zirina ensuso enjeru oba kiyite brown kyonna kyoyagala okukiyita n'alaba omuddugavu bwe yalabye omuddugavu n'amubuuza where are you coming from namugamba coming from Ghana n'agamba okay salamu alaikum yasoose n'alaba akabonero akalaga nti ono tulina ekitukola ki ekitugatta
n'atakoma okwo n'amubuuza abakubanga yamusanze nga munnayuganda eryawe coming from yabadde agenda bivaako adde mu lweka olw'ensonga bafunye kibakola ki kati omuzadde yenna buli lw'owangaaliza abaana kubukkiriza n'obakuliza kubukkiriza bannange embeera y'abaana twakkiriziganya tetugenda kuginona ku masomero amasomero tugenda kunonayo irimu okujuliza biri bye tukulizaako abaana omwana bw'obanga abako omulazi obulungi bw'okusoma Quran omuzadde yenna bw'obeera ng'omwana wo talina kye yali akusomyeko ng'akikusomerako waka oliko question mark weetaaga okwetereeza bw'obanga tolina kye wali omuyigiriza omulimu ng'otuguzannyisa ogw'okulera baki ogw'okulera abaana naam atugamba nti fa adkhala Allahu azza wa jalla al-abna bi salahi al-aba'i al-jannata Allah agenda kuyingiza abaana ejjana bi salahi al-aba'i olw'obulongoofu bw'abaani bw'abazadde baabwe وفي رواية ألحقنا بهم ذريتهم قال ابن عباس الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة نبوتنا بلانغا تسينكني مجانا الله جيندا كسطولا أمدالا قومانا سيدي يريد تمانين تو مزاد الله أجينا كمسطولا أمدالا وبلونغو في قومانا وي سوى بولي naye obulongoofu bw'omwana gw'obukola kati bw'omiriri nabiyullah ibrahima alayhi ssalam yasaba Allah n'amugamba wala tukhzini yawma yub'athun Allah tonnakuwaza ku lunaku olw'okuzuukira kuba yali asabira kitaawe yawma la yanfa'u maalun wala banuun obugagga bw'olina abaana b'olina tebagenda kugasa illa man ata allaha biqalbin salim okujjako oyo anaagenda eri Allah ng'alongoosezza era nga kirabikira ku mutima gwe ng'omutima gwe mulamu oyo Allah kwagenda okusinziira kuwa ejjana atuke n'ejjiwa abaana bo ate mwenna abasitule mu madaala mu jjana agamba nti nno wa in kaanu duunahu fi lamali newankubadde omwana ayinza okuba tatuuka ku kitaawe mu mirimu Allah agenda muwejjana olw'obulongoofu bwaki olw'obulongoofu bwa muzadde we kubanga kitegeere nti anta gwali wanampuliriza mwami mukyala gwe wamaaluka gwe n'obugagga bw'olina byonna bugagga bwani bugagga bw'abazadde bo omulimulimu gw'abazadde bo berafu abazadde bo bateekeddwa okuweebwa essanyu balibeera nga basisinkanye Allahu tabaraka wa taala naam warawa ibn shahain أن الحارثة بن النعمان رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي رجلا فجلس ولم يسلم فقال جبرائيل أما إنه لو سلم لرددنا عليه فقال الجبرائيل وهل تعرفه فقال نعم هذا من 80 الذين صبروا يوم حنين رزقهم ورزق أولادهم على الجنة في الجنة ابن شاهين يتقام انتي حارث بن النعمان رضي الله عنه أتى النبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي رجلا naye agenda okutuukayo yali ayina omuntu gwe bali naye mu kafubo fajalasa n'atuula butuuzi Nu'man Haritha bun Nu'man n'atuula butuuzi walam yusallim tiyatoola ki salam faqala Jibril n'agamba amma
innahu singa ddala law sallama atodde salaamu laradadna alayhi twandigizeemu amakulu naffe twandimwagaliza ki emirembe. faqala jibrail nabbi namugamba wahal taarifuhu mumanyi faqala naam namugamba kituufu hatha min athamanina oyo ali omu ku 8 alladhina sabaru yauma hunaini abagumiikiriza mu lutalo lw'e hunaini razaqahum allah yabagabirira warazaqa awladahum n'abaana baabwe ala aljanna fi ljanna allah yabawa ejjana mu jjana amakulu yabawa ejjana nga yawaggulu. therefore omuzadde yenna bw'okola omulimu nga gwakulongoosa allah asobola okuyisizaako n'abaana bo n'abawa ebyo ebirungi. eriyo families allah ze yawa ng'ojja kusanga nga jjajja namba 3 ayina kye yakola ne kijja mu baana be ne kidda mu bazzukulu be ne kidda mu bazzukulu b'abazzukulu be ne kijja nga kikka ne kijja nga kikka nga kati kiri mu bazzukulu bamutendera gwa 7. abaffe bwe temulabangayo zi famire nga bo buli kaana akagiramu bwe kati nga kakwata ku Qur'an, buli kaana akagira bwe kati nga kakwata ku Qur'an, buli kaana akagira bwe kati nga kakwata ku Qur'an. bwe bya dunia nga nti yasomye busawo, yasomye bwalooya, yasomye kino accountant. yeba ne gundi nga tetukyabula anti yafuna omulimu mu UN kati akolera Sweden. oyinza okwesanga nga mu bajjajja mwemuli eyakola ekintu allah najja nga abagabirira abantu ba famire eyo. tolowooza nti allah abagabirira kuno ku nsi n'abeera nga ku nkomerero tagenda bagabirira. soba allah atusaasire ne famire zaffe. waqala Said ibn al-Musayyib y'omu ku bakibaaru tabi'in abaalaba ku basahaba aminan birrasul ne babeera nga bakkiriza omubaka sallallahu alayhi wasallam. yagamba Said ibn al-Musayyib inni la usalli nze ngenda kusaala era nja kusaala fa adhkuru waladi naye mu swala yange nja kujjukira nnyo omwana wange fa uzidu fi salati oba fa azidu fi salati naye buli lwe mujjukira mbutuufu nga nyongeramu kuki ku maanyi mujjukire oli gwe twasoose okulaba ye yagamba inni la astakthir min as-sala li ajlik. yasuubiza omwana we nti nze gwolaba nsaala nnyo ku lulwo. kakati Said ibn Musayyib agamba nti inni la usalli mu butuufu nze bwe wensaala fa adhkuru waladi nenzijukira omwana wange oba nedowooza ku mwana wange fa azidu fi salati mpuliranga nnyo nina okwongeramu. waqad ruwiya anna allaha yahfadhu as-salih fi 7 min dhurriyatihi. omuntu yenna alongoosa kyawandiikibwa nti allahu tabaraka wa taala amulongooseza mu baana be era n'amukuumira mu baana be levels 7. amakulu guno omutendera ne guvaako generation emu neyitawo generation endala ne generations 7. wa ala hadha yadullu qawluhu taala nabwe kityo kyekigambo kya allahu tabaraka wa taala kyagamba nti inna waliya allah alladhi nazzala alkitaba mazima ddala mukwano gwange ye allah alladhi nazzala alkitaba oyo yasse ekitabo wahuwa yatawalla as-salihin allahu tabaraka wa taala abeererawo abo abalongoosa. omuzadde yenna bw'obeera ng'olongoosa ne bw'obeera toli mu famire yo okulongoosa kukufuuka omusingo nga bwe twakyogeddeko emabega. wa kullu mri'in bima kasaba rahin buli muntu kyakola kyonna gufuuka musingo. buli lwolongoosa wallahi tosobola kutuula wano ne weewaayo oyiga eddiini yo abaana bo mu maka ne babeera nga ate bo bali mu kwonoona okuggyako mpozi nga wano otuddewo okulindirawo obulindizi muntu. naye bw'obanga ekigendererwa kyo kyakulongoosa allah akulongooseza amaka go ne bw'obeera nga tokola ki ne weebeera nga toliyo. saba allahu tabaraka wa taala atulongooseze amaka gaffe. abooluganda ekigambo kye bayita okugunjula omwana
mulimu gwe tutateekeddwa kulekera muntu mulala yenna. Gwandibadde mulimu nga tugugabana ensi ffenna. Bakadde baffe edda baakirina ng'omwana kino kyebagamba nti omwana wa gavumenti wano bakyogera bwogezi naye nabo bennyini amakulu gaakyo tebagakola ki tebagategeeza era balinaako tebagategeera. Naye omwana yalinga wa gavumenti nga bw'oba otambula ku kkubo okwo n'obaako kyokola omuntu newaba takumanyi ayimiriza akagaali ke n'akuyita lwaki otambula olya nakkuba obuggo n'akugamba tebatambula nga bakola ki nga balya. Ate nga tusobola nakuddayo kuwaabaka kuba ye bakuwa obuggo busatu woddira eka n'oyogera nti omukyajja ankubye akubidde ki mbadde ndya nga ntambula abo bagendako kuba kisaaganda. So oyo omwana yalinga owa gavumenti. So olwaleero ng'omuzadde ateba n'omwana omwana afuuka wa gavumenti nga bafunye obutakkaanya omwana n'agenda n'aloopa kitaawe ku poliisi olwo omwana n'afuuka wa gavumenti nga gavumenti eyambako buyambi okunyigiriza omuzadde okulabirira ki okulabirira omwana. Buvunaanyizibwa bwa muzadde kyayagala mu mwana we gwe buli kyowulya kyeyagala omwana we akole gwe sooka okikole ki sooka okikole. Allah bwe yali ayogera mu suratu maadha suratu Ibrahim omuntu mu dduwa z'asabaga nti rabbi ij'alni muqima as-salah wa min dhurriyyati ay Allah nfuule omusaazi w'esswala. Wallahi awakaawo esswala bw'enaaba weeri abaana bo togenda kulwanagana nabo ku sswala kuba wakulaba ng'ogikola ki ng'ogisaala. Naye esswala bw'enaaba teriiwo ne bw'onaamutwala mu ssomero ly'eddiini ku ssomero bajja gimukubira agisaale adde awaka aleme kusaala abeere ku ssomero bw'anaawuliraako oyo okusaala alwale asabe paasawutu adde eka awonemu kukola ki okusaala. So abooluganda bakubiriza nga nange seereseeyo tuteeke essira ku famire zaffe nga tetunnaba kuteeka maanyi ku bintu nze ku lwange ebyempita ebitatugasa. Naam, olwaleero osanga abasiraamu oba abantu nga wataddeyo obudde bungi boogera ku byobufuzi ebigenda mu maaso mu ggwanga bamenya abakulembeze. Naye abakulembeze bavaawa ffe tubazaala. Olwaleero enguzi eringa enguzi naye olowooza enguzi enaggwawo etya ng'omwana ffe tuli mu masomero omuzadde ajja ku ssomero n'asasula ssente muzadde mukyala birinnyo mu masomero gaffe ag'abasiraamu muzadde mukyala n'asasula emitwalo 10 n'akugamba nyambe onkolera risiiti otekeko nti nsasudde emitwalo ameka 2 asobole okuddayo azibanje eno asasudde 10 eri alipootinga mbu 2 bagamuwe kategerekese. Wallahi lumu nagendako mu dduuka ate nali ngenze gula kasimu kano bwe mmaliriza nsasula ssente omuwala yali akola risiiti n'ambuuza mpandiikeko ssente mmeka ne mmubuuza gwe zenkuwadde tozimanyi. Bwe navaayo n'ensooka neebuuza naye kati lwaki abadde ambuuza z'abawandiikako naye ne nzijukira nti abantu abamu we bajja amugamba olw'okuba essimu kati eyinza okubeera nga bagitumye mwana agenda etuukayo nga ya mitwalo 15 tekaka 2 nga tekaka ameka 2 ate essimu yo yiino ya mitwalo 2 etaano agikoze ki enguzi etandikidde waka enguzi etandikidde waka oyo enkyosubira bagenda muwa amabaato gatwale kalamoja agenda gatuusa wakasa bagenda muwenyi mu bizikiti mwe tuwangaalira. Olwaleero ekisibyewo irimu y'okuwa zakatul fitiri mu ssente bawali mu twagala nnyo okusigazaako. Wano wenaaleeta omuceere ojja kakibwa okugugaba osigazeeko kiro nga 3 nnya naawe zonaalyako ewuwo. Naye zakatul fitiri bagireeta kakadde kamu okakube wano oli omuweko gumu kitundu omuweke akasigaze 7 ng'okwata ab'olukiiko lw'omuzikiti ng'obawaako ago kyamaani w'omuzikiti afunako 5 omuwanika amanya boogera nnyo omuwanika ayogera nnyo bamuwaayo 3 amiira nga naye bamuwaayo 2 n'omwazi nga bamuwaayo gumu kitundu ng'asigaza emitwalo ago.
bwe tutuuka ku ubuhiya ne batuwa ennyama abawali ne tugikwana ne tugiteeka ku bbuca. Abasiraamu ne batalya ennyama naye ng'ennyama ffe tugikoze ki? Ne tufuna chance ne tugenda ne tukolagana n'Abawarabu ne batuwa amakanzu ne batuwa shariya okujja okuzigabira abeetaavu ne tuzikwata ne tuziteeka mu akeedi. Tunuulira emizikiti egizimbibwa, njagala mutunuulire emizikiti egizimbibwa abasajja Abawarabu. Tuzimba akazikiti nga kali bwe kati. Enguzi eva eno. Naye asanga omusajja nga naye ayimiridde mu kamera, wallahi yatunga ebintu by'obusiraamu nga ye omuzikiti gwe babala fuuti 8 ku 8 yakola 6 ku 7 endala zaalagawo. Basiraamu, yawma tubla sarair, byonna tubikole naye yawma tubla sarair. Waliwo olunaku lw'okukwekula eryama, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ku lunaku olwo omuntu nga talina maanyi gerwanako wala nasir, ate talina kigenda mumutaasa. Yawma idin sha'nu yughnihi, buli omu ng'agenda kwefaako yekka bye wakola ku nsi. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratun wizra ukhra. Ogenda kwetikka omusaalaba gw'ebyo bye wakola. Abooluganda tulongoose, kijja kutuyambako n'ezzadde lyaffe okulongoosa. Tubeere b'amazima, kiyambeko ezzadde lyaffe okubeera ery'amazima. Bwe ezzadde lyaffe linaabeera ery'amazima, kitegeeza omulembe oguddako gujja kubeera ng'obulimba tebuliimu. Kigenda kendeeza alina ekifo, olina ekifo okola mu ofiisi ya gavumenti. Sente z'omuwi w'omusolo baziteeka ku ggwe. Omwezi ofuna obukadde 27. Amafuta togasasula. Bannansi bakusasulira. Oliko abakuumi, oliko konvoyi. Konvoyi olina emmotoka ekulembera n'emmotoka ekugoberera. Kuliko abajaasi 10. Ey'omaaso eriko 5 n'ey'emabega eriko 5. Bonna bonna zinywa amafuta. Kyokka naawe gy'otuddemu ebinywa amafuta. Ate naye mutuddemu akuuma. Naye omuntu najja ayagala passport, omuntu najja ayagala driving license, omuntu najja ayagala signature ku kyapa kye. Wallahi yogeranga munnayuganda, yogeranga munnayuganda. Wallahi mukakasa jahannama agenda kusinga munnayuganda. Muyogeranga munnayuganda. Bive eno wansi nti omuntu oyonooneka omutima gwo gufiira ddala. Olina obukadde 27. Naye omusajja najja balina akataka kaabwe mu kitaabwe yakabalekera, baagala kukakyusa mannya kuva mu ga kitaabwe kudda mu gaabwe basobole okukagabana. Bali abaana 10, kuliko bannamwandu 4. Nga ne bwe banaagabana buli omu kyagenda okufunako tekigenda kuweza miliyoni 5. Naye era gwe afuna miliyoni 27 gwe kye bagenda okugabana okifunira mu myezi egi 2. Abooluganda tubeere balongoofu, tugezeeko okulongoosa, tuleme kutta mulembe guddako, tuleme kutta mulembe guddako. Ebyo byonna by'olaba tukola, buli kibi ky'omanyi ku nsi kiyimiriddewo bimakasabati aidi nnaasi, lwa byonoona emikono gyaffe bye gikola. Kati abaana bye balaba y'ensonga lwaki olwaleero omuntu asikira kitaawe nga